Ekitongole ekya National Water kisabye omulamuzi Okram Bamwine okukola ku tteeka erisobola okubonereza abakwatibwa nga babba amazzi. Bano babadde basinkanye omulamuzi Bamwine mu ofiisi ye ku kkooti enkulu. Bagamba nti okuva ekitongole lwe kyaleeta mita ez'okusasulirawo babadde n'enjawulo nnene nnyo naddala mu kukendeeza amazzi agabbibwa. Kaakano ekitongole kyagala etteeka okusobola okukangavvula ababbi b'amazzi. They have taken the Bible story in a wrong way. They say, in the Bible they say the one who has will be given more. Now they have misinterpreted that. So they are using it to do the kind of things which are not very good. So it's mostly the rich, unfortunately, who are involved in this vice. Mu kiseera kino ekitongole kiteeka eddagala mazzi agaweza liita obukadde 8 mu bitundu eby'Ennamasuba okusobola okugagabirira abantu mu bitundu ebyo. So that capacity is enough. The capacity which is lacking now is the treatment capacity, which we are upgrading. So we are doing a new production line in Gaba 1, which will generate 50 million liters per day. And that is what is going to bring us from 180 to 230 million, which I told you. Wabula era abakungu mu bitongole bategeezezza nti balina obuzibu n'abakola amakubo olw'obutalekaawo mabanga gamala kuyisaamu midumu gy'amazzi. Our mandate is to operate the water and sewage system in these towns and also develop the water infrastructure. Wano e Buziga Katuuso ekitongole ekiri ku mulimu ogw'okuzimba n'okutambuza emidumu gy'amazzi okuviira ddala eggaba okutuuka e Nnamasuba. Wabula emidumu gino gisimibwa mu luguudo olw'ensonga nti abatuuze baazimba ebisaakaate byabwe mu kkubo tebaalekawo we bayisa midumu. Amazzi g'omulimu guno gagenda kuweerezebwa abantu mu bitundu eby'Entebbe Highway, Nnamasuba, Ndejje, Lubugumu, Kabowa, Kisigula, Mutundwe, Old Masaka, Kabojja n'awalala.